Ya amanya agange Mukabya Junior wane South Africa ngate vira ddala eri Kawempe Kampala Uganda ndi mwana nzalwa ye Kampala ya nefe abamu ku basalawo ne tugamba boy tulina okweyiya tulabe engeri gye kiggwamu ne tulaba nga Kawempe tekigatta ne tusalawo ne tuteeka mu ddene ne tuyita wansi paka we twatuuka South Africa kuba fe abamu kwabo abawuliranga South Africa nga tujeegomba nga naye tetumanyi butya bwe tuyinza gituukamu naye ng'era bw'omanyi nti buli bw'obeera nga wakulira mu aso naddala ddala mu ghetto kati nga ffe ze tuvaamu ez'omu Kiganda abaana b'e Kawempe bamanyi nnyo mu Kiganda awo kulwettula n'obwongo bwaffe obwaba mwaka katundu babumanyi kuba abeerugoba bonna baatutyanga beebwayise nga kasita ogamba Kawempe ku ttaano Kiganda we wabeera abalinamu abalinamu obwongo awo nkubajja basaaga mu bitundu ebyo so kakati mu kyo katuli wano South Africa we tukwasaganyiza ensonga era nga twafuuka batuuze twafuuka bannansi mu ngeri ez'enjawulo era tukwasaganya ensonga nga bw'oziraba so mu kyo ngenda kuba mbayitiramu mpola mpola omuntu na Uganda ensonga yali ngita ekasira kuwagiramu omuntu yayingiranga ta South Africa okay anti njukira wano ndi serebu kati bagenda kukosa omwange olundaba ya mu biseera we twajjira mwaka gwa 2014 ebintu tebyali byangu ng'abantu abasinga olina kuba na mutima okukirira South Africa naddala nga tolina ssente ntegeeza nga olinamu miliyoni 2-3 naye nga toyagala bucha nsinga kubugamba olinga genda kusaba visa kuba baatugamba nga mu biseera ebyo nti visa ye South Africa nzibu ate kati era si mu biseera ebyo wabula ne kaakati because South Africa ogiwulira nti Africa naye kakagamba abasinga kababuzaabuza eno ensi si Africa bw'ojja kubuuza abatuuseeyo n'abagibaddemuko ojja otegeerera nti erina ensi ez'abazungu Europe nnyingi zeesinga oba okitegeera na nnyingi ezigyefaanaanyiriza so yensonga lwaki tosobola wakana nga munnansi waayo agamba mbu eno si Africa bagirabira bwerabizi ne bagiteeka mu Africa oba okitegeera so kati ne ku embase zaabwe bwekito bwe kiri okufuna visa ya wano emisoso gy'oyitamu obanga anoonya eya America of which n'abamu ey'America bayinza ogikuwa ya wano ne bagikumma kubanga wano tebaliiko oba oli munene oba oli wakabi oba ki South Africa teriiko muntu agivimba bo beevimba bokka bo bamanyi be banene oba okitegeera that's why mu bintu byonna bye bakola kabeere music kabeere ki bo beemanyi nga bo nti be basinga so mu ekyo nagamba nti munnange nze gye nkulira n'akemanya obunaku kuviira ddala mu famire yaffe muzeeyi Mukabya mumuwulidde mumuwagidde ebbanga musajja wattu nga saagala ku kyansingako te kumugamba nti muzeeyi njagala kugenda nteekaamu biki kitegeera nenjagala njiyenga omuntu ngamba waayi naye kanfuneyo kyenkola ekiinspiringa muzeeyi neneeteeka mu ddene nga bw'omanyi ak'obuvubuka kaalimu because kasente kaye nali nkakoze nga kakivubuka ne ngamba waayi Kampala tekiggwa okusinziira ku bulamu bwenjagala nenninnya bbaasi yange baŋŋamba olugendo bwe lutambula biki nenninnya bbaasi connection zibaawo abantu bakubuulira bino ne biri byesijja gendamu nnyo ntandika ekkubo lyange kuva emutukula ye boda esooka kuba buli wamu oyita ku boda ez'enjawulo ng'ojja South Africa ng'oyita wansi sooka n'ogenda e Namayiba n'opangisa bodayo n'opangisa bbaasi yo olunaku lw'ogipangisiza si lw'otambula bbaasi eringa nnyonyi era abatalinnyangako ku nnyonyi amateeka ga bbaasi oyinza okugamba oli mu nnyonyi so kakati mu ekyo ffe mu kaseera we twatambuliranga bbaasi tuzijja wali eri waggulu ku Falcon bbaasi za Falcon ze zaatambulanga mu biseera ebyo abatambulanga mu 2014 naye kati ziri awo Namayiba ezigenda South Africa bye baatugamba ebimu ku byolina okuteekako obwongo topangisa bbaasi egenda straight South Africa no pangisa bbaasi ekoma Zimbabwe kubanga Zimbabwe mu biseera ebyo yali boda eri okumpi ne South Africa nga bw'otuuka mu Zimbabwe obanga ali e South Africa
because ebiddako byonna babikubuulira otuuse eri emboozi ye South Africa toginyumiza mu kkubo n'emikwano gyo gyennyini bwoba otambudde nabo bwoba osinkanye mu bbaasi nga mutambula tolina banyumiza gy'olaga gegamu ku mateeka ge bakuwa lwaki nti ayinza okukolera olukwesikwesi n'otatuuka kuba kati wano banga ava emisiri ng'ogenda mu nsi ensuubizi oba okitegeera era olunaku lw'oba ogende weetegeka nga agenda e Europe oba okitegeera naye ng'ate tolina faanana Europe gy'olaga lwaki nti tolina bbuusa bw'oyitamu mu kkubo n'ebimu ku bye baatugambanga boda gy'obeerako obagamba nsi gy'oddamu nti ŋŋenda katugambe ogenda Kenya naye katugambe ogenda kati nga era ffe abaali nti tugenda Zimbabwe nga tosobola kwogera straight nti ŋŋenda Zimbabwe ogamba ŋŋenda Zambia lwaki nti ŋŋenda kubuuka Tanzania ndyoke ngwate wa Zambia because bw'ogamba nti kati ŋŋenda Tanzania ng'ate wano oli Uganda ogenda Tanzania bagenda kuteeramu visit mu kifo kya transit jukira wano olina okubeera ku transit paka bw'otuuka e Zimbabwe naye kati abantu abamu akukababuzaabuza batatambulangako because abantu abasinga kati bagenda okuva e Kampala naddala be basomera ekye South Africa nga bambi talina nsi gye yali atambuddemu nga n'ebyokumanya talina kyabimanyiiko oba okitegeera ebyokutambula naye akantu kano kakulu nnyo bw'oba otambula ng'otambulidde wansi kubanga era nsuubira waliwo ndaba ng'oli mu birowoozo byakweteekateeka kujja South Africa era ebimu ku bino bikyakolera ddala nakati nti gwe bopangisa bbaasi ye Namayiba ogamba genda Zimbabwe naye mu biseera bya kakati waliwo ebyangu nti kati osobola okufuna abantu abamu abava eno ng'olwedde baleeta abantu straight nga tolina kuyita mu bya bbaasi lwakuba baba babbeeyimu naye kati gwe ateesobola ng'oli mufuna mpola oyagala kwetambulira mu byo bya kinafusi ne vibe ogyewulira n'omutima ogulina low osobola okugenda e Namayiba ne weepangisiza bbaasi yo n'opangisa nti ogenda Zimbabwe naye Zimbabwe kati wazibu naye ffe mu biseera ebyo gye twayitanga so kakati mu ekyo mu nsonga eyo twatuuka tutya tuuka wali eri emutukula basi esimbula ku makya saa 11 n'okeera ku makya ne mulinnya bwekuleka ne bwoba ne tiketi gwe nabagambye eri ekolanga nnyonyi bwekuleka ebeekulese so kakati mu ekyo tutuuke mutukula otuuka emutukula okoonesaamu nga bwe nabagambye bw'okoonesaamu bagamba ogenda Zambia because balina okuteerako akagambo transit si visit okitegeera nga bakuwaawo ennaku ze babalirira nti mu Tanzania oyinza omalamu ennaku 3 nga bakuwa ennaku 3 z'ogenda oyitiramu mu Tanzania otuuke Zambia mu byolina okuba nabyo olina okuba ne show money akuyambako kuwa nguzi kintu kidogo oba okitegeera enguzi yetandikirawo kuviira ddala mutukula because tolina visa okitegeera ate toyagala kubuuza bintu bingi nammwe mukimanyi mu biseera bino mu mulembe guno gwe tulimu oba toyagala kwennyonnyolako nnyo kajja ke kakolawo ng'oli omuzibu omumwa munyigirako omunyigidde mu passport ng'ogimuteeraawo ye olubikkula bw'ati amanya musajja wange byonna byatagadde naye kye nnina okukola kumukuba sitampu ng'akubiramu sitampu ng'akuwa weeyongerayo ng'ogenda kuwe Tanzania sometimes owe Uganda omuwa owe Uganda tomuwa naye oluusi nabo bateekamu ekibeera nga ayagala okukulemesa okugenda naye bw'omunyigamu ekyebiri oba ekyetaano n'akweberako nga kuliko ekyezike n'akebera ku passport ng'alina kunyigamu tebirwa ati newe Tanzania omunyiga ezaabwe ze bategeera era ovungisa chenji we Uganda ng'otambula n'ofunamu emitwalo gyo nga 10 oba 15 egye Tanzania n'osigazaamu ekyetaano ekye Uganda because eze Uganda zikomawo ku boda ye Uganda nazo oba olina bw'oba oyagadde oli abamuganda tokitwalanga muwenguzi ng'omuteeramu butezi n'omugamba goodbye nga kooneramu n'owe Tanzania bw'akebera n'alaba nga kulimu ekyebiri nga naye akooneramu naye sometimes tolina kikozesa kimama because waliwo abeebuusiriza ng'alaga tayagala nguzi oba okitegeera so mukyo nga mudda mu bbaasi ng'etandika obbakalakata eye Tanzania bakalakatira ennaku ennungi ezi 3 because Tanzania nnene kati mutuuka ku boda ey'Tunduma boda y'Tunduma eri wakati wa Tanzania ne Zambia eyo yemu ku boda ezisinga okuba enzibu
mu lugendo gy'otandikiramu okuwulira nti kati ntandise olugendo e South Africa. Why? Kisooka ababbi bangi bali abatanzania babbi babbi okumanya babbi babba ne bibatamanyi okitegeera ye kasita amala okulaba nti oluswayiri tolumanyi because bannayuganda bangi abamu tebamanyi luswayiri abasinga kati yakuba mu ttooki bw'ati n'amanya nti ono atambula era babagamba ensawo muzireke mu bus because sometimes mutuuka kiro sometimes mutuuka obudde boda nsibe okitegeera nga mulina okuzirinda obudde butereremu. So mu ekyo banayinze mbanyumiza experience ya myaka mingi egiyiseewo so kati gwe oyinza okugigerageranya neeyiyo naye ng'era enkola bweri just bikyukamu katini. Kati awo sente ze wavudde naze Uganda kati wano ziba zikomye wali eri ezo za Uganda shillings ne Tanzanian shillings ezo boda ezisigadde zonna zaagala $. Kati olina okubaamu ne $. Zo nga 3 okitegeera obutatawaana ng'olinamu obwabiri obw'ekkumi obwa 5 gw'opimamu bupimi wentuukidde ekyasatu anaakirya oba embeera nzibu nnyo ntekemu gwa 5 bw'olaba nga busajja buli kaali okwata $5 ng'ozinyiga mu ki ozinyiga mu passport olumuwa wali akonamu bukonyi ne wano olumuwa ng'akonamu bukonyi naye awo waliwo by'osooka okujjuza ebya ministry y'ebyobulamu biki ate era nga bw'oba osimbula okuva e Kampala kyoteerabira tambula nakyo. Visa oyinza okuba togirina because yo togirina ekigenda okola nga visa sente zo naye olina okuba ne yellow fever card eno gye bajja ku KCCA because yo bagenda gikusaba ku buli border then ne passport. Then awo nawona sigenda kulwawo kasente ke kakolawo omala okuteekawo akasente ng'olinnya baasi yammwe ngeddamu ebakala kata ate awo oyogerera nti ogenda Zambia oba Botswana because abamu bamenyera Botswana abamu Zambia abamu Malawi oba okitegeera kisinziira ekikwanguyidde nawo oli abakubalidde olugendo because ezo nensi ziriranidde South Africa. So kati mu ekyo oli mu kweyiya boda owulira ekutamye e Kampala bulamu owulira bukalubye yegwe atambulira mu mbeera eyo ekisookera ddala olina okuba ne law because ezo boda tezigendako bantu babyejo. So mukyo odze mu basi yo olinnye tutuuka e Lusaka. Awo e Lusaka w'okyusiza n'omanya nti kati ntandise olugendo lw'e South Africa era basi z'e Lusaka za njawulo nnyo kuziri z'obaddemu eziva e Kampala oba okitegeera because ezo zitambulira ddala paka South Africa naye nga bwe nagambye nti tuli ku kigundi kyakugezesa tuli ku kigezesa mikisa tosobola kugamba nti kati ate otuuse e Lusaka ate olinya straight South Africa tolina bitambula kyekikutambuza mu biwagu tambula nga alya cover kati awo akasente ko kali okyakalina ka $. Kuba we Lusaka wonna kwa kya yakola ekitini ennyo baamu ne $5 nga zo ziri awo pocket money ze sente ntini zosobola osimbula naze e Kampala ng'ogenda kwerumya tuzikwegira nnyo because ezo zakuwa bano basajja kola ki kutambula. Kakati otuuka awo era ofuna basi endala basi gy'ofunaawo egenda kutambuza paka Zimbabwe oba Lusaka Francis Town naye kati ndikuwe Zimbabwe because owe Francis Town weetaaga okubanga olinamu visa ne bwebanga ya kicupuli naye nga mweri ate ng'osobola ojjogera like ng'oliko abantu abakutegeeredde awo naye kati gwe atalina bakutegeerera ng'oli ku mbozi ya mukaabya beera n'akasente kati so tutuukaawo e Lusaka bw'olinnye e Lusaka egenda bayisa ku booda ya ebafulumya Zambia okubayingiza Zimbabwe bayitawo Kirundu eyo yemu ku booda ezisinga okuba enkambwe ng'abantu abasinga babasibirawo ne bakusiba era be baba owulira nti bamukutte agenda South Africa ne bakola ki ne bamunywa oluusi nga walemye okwennyonnyolako oluusi nga waganye okuwaayo ssente ng'oli zaayagala kwaba ba immigration kuba abo tebaseka awo n'ekikumi kya $1 kigwa ku muntu ogwo Omuzimbabwe because bo ensi yaabwe nga yiye ekozesa $. So kakati gwe bwoba olina $, baba tebaziraba namaanyi nga gwe gwoba ozirabamu oba okitegeera. So mukyo ensonga yonna
ekutaasaawo kaba kasente. Ono akufulumya Lusaka, akufulumya Zambia, ayagala $5 ku 25. Oli asobola okulya ogw'ataano oba 10. So kati awo balala $1 nga 15. Bw'oyitaawo ng'ossa ekikowo ekisooka ekikulaga nti kati osemberera South Africa, ng'olinnya bbaasi yo gye wajjiddemu, eyo yennyini eyakujja e Kampala nno gy'okyalimu. Because bw'ova e Kampala obooking up straight Zambia, Zimbabwe, oba okitegeera kati eyo kutwala paka Zimbabwe. Naye bali be nagambye nti bw'omutuuka e Lusaka wabeerayo bbaasi ezinyirira ng'omuntu, be baba bazze mu biwagu ng'akoma Lusaka, because abamu babookinga ng'akoma Lusaka ng'amanyi agenda ku branch nga De Francis Town e Botswana, oba asalewo agende Zimbabwe. So kati mu ekyo munnange ng'olugendo tuluddamu tutiguka paka Zimbabwe, Harare. Bw'otuuka mu Harare, actually Harare ebizimbe byamu n'ekibuga engeri gye kirimu olaba nga abazungu abakyalimu empola, naye nga obwavu nabo baba bubali bubi. Obwavu bubali bubi, abakalakata bulungi. So mu mbeera eyo gwe ate munnayo oli mulambuzi oyitamu buyisi. Naye kati wali olw'ensonga nti bo baba bamanyi ekyokukola, bamanya nti bw'obawa 10 awo ku board wa immigration yamanya omalayo South Africa. Kuba tosobola kujja ng'oli munnayuganda n'obagamba okoma Zimbabwe, nabo bamanyi tewaliyo kyoyagalayo, bamanyi teri kiriyo. So mu mbeera yonna abakimanyi nti oli kuki nti oli mu kuyitamu. Kyovula baba bakambwe nnyo nga yagala ssente shosho. So mu mbeera eyo ekyokola oba okitegedde bwe kutuusa wali kati awo olugendo lwennyini olutuufu we lutandikira. Mu mbeera eyo era mu buufu bwe bumu muyinza okutuuka mu budde bw'olweggulo, naye teri bbaasi evaawo misana. Ne bw'eba evuddewo misana bali obudde okusobola okulaba nga wali ku booda mutuukawo kiro. Booda ki gye njogerako? Yeeyo booda Kabuna Mawanga Michael Scofield gye yagezaako okubuuka neka awo obanga ali mu prison break, firimu gw'oba ogenda ogyezannyira kennyini, ebyekyejeno yonna biba biweddeyo. Kati nyinza okugamba nti wali wonna obadde otambula, obadde oli mu bintu bya kabi nga bizibu era omutima gukkuba, naye wano gulina okukuba emirundi nga 10 ku ngeri gye gubadde gukkubamu, because waliwo okufa, waliwo okulya n'okomba essowaani. Naye olw'okuba nti obadde mugumu eri gy'ovudde, obeera na kimu ku looyo nti sidda gye nva, nsigala nsonga, because kyekintu kye bakugamba wali nti at all means olina kukiteeka mu bwongo bwo nti nina otuuka. So kati mu ekyo bbaasi ziba zinyirira, ate zo tezimanyi, actually zikubisaamu ku ze walabye ate Lusaka, because kati zino ze ziva South Africa nga zigenda wali okukima abantu baazo okubazza South Africa n'okuleeta abava South Africa nga badda Zimbabwe. So eri ebanga nnyonyi munda, because air freshener bubeeramu, AC bubeeramu, TV, like bakuwa ebintu ebikwerabiza stress wo obeera mu nnyonyi mu bbaasi eri. Era bw'oba tolinnyangako mu nnyonyi oyinza okugamba oli mu nnyonyi ya wansi, etambula towulira kanya konna. Babagamba bugambi nti kakati we mutuuse buli atalina kitambula fuluma. Saawa awo zibanga mu 6, 7, 8 ogw'ekiro. We muyimirira erudda wabeerayo ensiko n'erudda nsiko, because wali muba mu bibira by'e Zimbabwe. Ekibira ky'e Zimbabwe kye kyawula booda y'e Zimbabwe ne South Africa. Era ne South Africa bw'omala okusala booda oba mu kibira. So kati bibe bibiri. Kati bayimirira eno ku kibira ky'e Zimbabwe ne bajjamu buli atalina bitambula bituufu, atalina passport ntuufu, atalina visa ntuufu, atalina